Waniriza nnyo ku mukutu ogwa Baby Television Uganda we bali kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera olunaku olwaleero. Honorable Nyeko Derrick oluvannyuma lw'okulumbibwa olunaku olw'ejjo, olunaku olwaleero akubye olukuŋŋaana lwa bannamawulire atangaazeemu ku nsonga eno era ategeezezza ebigambo bingi nnyo by'ayogedde ku nsonga eno. Ategeezezza nti mukyala we yatiisiddwa olunaku olw'ejjo era n'amukubira essimu ng'amagye ageetoolodde amaka ge era agasangibwa wali eri mu bitundu by'e Makindye nga n'abatuuze baakuŋŋaanye bajje balabe njega ki egudde ew'omubaka waabwe Honorable Nyeko Derrick. Era okusinziira ku bigambo bya Honorable Nyeko Derrick asinzidde ku bigambo bya Onyango omwogezi wa poliisi n'ategeeza nti nga bwe yavaayo n'agamba nti Honorable Nyeko Derrick bamwetaaga ku poliisi, amwanukudde n'amutegeeza nti bwe babeera bamwagala bamusange ewaka mu maka ge, awo babeera baagala bamusange mu Parliament yonna abeerayo, oba si kyekyo bamukube mu mbuga z'amateeka ez'akakiiko mu Parliament. Era bw'atyo bw'ategeezezza olunaku olwaleero bannamawulire n'abagamba nti tewali n'omu agenda kubanga amutiisatiisa, wabula kye bagezaako okubanga bakola kwe kugezaako okwagala okuyingira oba okulinnyirira emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform egigenda mu maaso egy'okuwandiisa ababaka oba bammemba abapya mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Era nga gye buvuddeko Honorable Nyeko Derrick yavaayo mu bitundu by'e Makindye n'alonkinga kampeyini eno ey'okubanga bannamakindye beewandiisa okufuna kaadi z'ekibiina kya National Unity Platform nga enteekateeka y'ekibiina bw'eri. Wabula kwolwo olunaku teyataataaganyizibwa, wabula olunaku lwabadde lwa jjo amagye we gaasazeeko amaka ge wali e Makindye ne ga intimidating omukazi mukyala we era kukakkana ng'ebyambalo ebyo byolaba red attires eza red Nyeko Derrick byabadde ateranga okwambala baabitutte, n'engatto z'abadde ayambalirako nazo ne bazitwala nga bagamba nti engatto zino z'amagye. Era okusinziira ku Nyeko Derrick byategeezezza olunaku olwaleero nti bagezaako kubanga bamutiisatiisa okuva ku mulamwa, naye tagenda kubanga assa mukono kubanga gy'emirimu gyabwe bo okutaataaganya mirimu gya kibiina kya NUP n'abo aba MP abaasalawo okubanga beebeereramu mu ngeri emu oba endala abaalemwa okugulirirwa obusimbi obutono. Era nga okusinziira ku bigambo bya Nyeko Derrick ategeezezza nti tewali kigenda kubanga kimutaataaganya newankubadde okumulemesa okukola emirimu gye gy'ateekeddwa okubanga akola nga memba oba MP w'e Makindye. Era bino yeesigamye ku bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti mpaawo n'omu agenda kubanga amutiisatiisa kumujja ku mulamwa. Bino babikole naye nga bakimanyi nti essaawa yonna bajja kubeera accountable oba bajja kisasulira, kubanga okusinziira ku bigambo byategeeza nti ekibiina kya National Unity Platform akiri mu mateeka era kyawandiisibwa, era n'abakirimu nga bammemba oba ba MP baakyo bawulize era bagondera amateeka agatwala eggwanga lino, nga ne bwe kityo kyonna kye baagala okubanga bamukola oba kye baagala okubanga bamubuuza bamunoonye oba si kyekyo ye mwetegefu okubanga yeetwala ku poliisi bamunnyonnyole ki ekituufu kye bamwagaza ku nsonga z'okubanga baatuuse n'okumulumba ewaka we okwaza n'okutuuka mu kisenge ng'omukyala bwe yatutegeezezza. Anafunye akatambi k'omukyala ono nga tunnyonnyola ku mbeera eyabaddewo, era nsuubira mu maaso kaawo katono nnyo ngenda kubanga nzijja nako nkakuwe ng'omukyala atutegeeza ebigambo nga we byatandise okusinziira ku ngeri gye balumbiddwamu olunaku olw'ejjo. Akatambi ko namaze dda okubanga nkabateerayo ku mukutu watanaba kubanga okalaba akebera mu vidiyo yange esembyeyo olunaku olwaleero. Akatambi ako nkataddemu bulungi nnyo nnyini ddala, era nga Honorable Nyeko Derrick bw'atyo bw'ategeezezza olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye tukyabatuusaako wano ku mukutu ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo yavuddeyo n'agamba nti mwabaabula oba endiga ezaabula muli baddembe okukomawo, wabula buli yagenda ne tayito yonna oba obuvunaanyizibwa bwonna akomawo ku kitebe kya NUP nga memba
wabula si nga omukulembeze eyali yaweebwa ekifo ekyo. N'ebisingawo kaawo ngenda kubanga nzija nabyo ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Wabula gwe tannaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ku kigambo osubscribinge ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza okwate ku kide ekyo tekemu all osobole okubanga ofuna notification buli we tuba tutaddeyo amawulire gonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Sigenda kubanga ansukkawo wano atakuumira mpeera abankuumire kambagaliza olunaku olungi, musibe bulungi, mweraba tusinkane mu vidiyo zaffe ezinaaba ziddako nga Mukama ayagadde. Kale mbeere bulungi, mweraba.